Abazigu abatanategeerekeka baliko ekkolero ly'abayindi eriyitibwa Yongshi erikola ebikondo by'amasannyalaze lye bazinzeeko mu kiro ekikeeseza olwaleero ne bakuulita n'ebintu ebibalirirwamu obuwanana bw'ensimbi. Obulumbaganyi buno bubadde ku kyalo Ntenjeru ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono era ng'okusinziira ku akuma ekifo kino Philip Owonyi ono ategeezezza ng'abazigu ba Jambiya n'ebisi eby'enjawulo bwe bamuvumbagidde ne banne babadde akuuma nabo ne bamusiba emiguwa ku mikono anti kati tobadde nze nabadde nkolere wansi ku factory awo kati nga nkusakinga kati mutambulamu nga nkupatrolinga kati abasajja batusazeeko lumu kati babadde n'ebipanga n'emundu kati ne batandika otukuba kati ne batukwata ne batuteekako emiguwa ne batusibanga ente kati ne batuleka eyo mangeewo kati ne bagamba wabosi bwange balina sente kati ne bagamba ffe tetumanyi kati ne batuleka eyo wansi kati nga tuleka emiguwa kati natuleka eyo twabadde basatu bateseka emiguwa. Bakuliise n'ensimbi obukadde 9 emikuufu egya zaabu zi TV 2 amasimu zi laptop n'emmundu gy'abadde akozesa okukuuma era TVs, all the doors, windows were broken. So up to now we have not yet got, though police is working hand in hand to find. Poliisi okuva e Mukono ebadde ekulembeddwamu Ismail Kifudde batuuseeko mu kifo kino n'embwa yaabwe enkonzi y'olusu ge yabatuttemu ge batandise okwaza wabula ng'ekyewuunyisiza era ekyabajja enviiri ku mutwe be bannannyinigo ababadde badduse dda ekyakakasizza poliisi nga bwe babadde mu kkobaano eri obulumbaganyi buno. Ye ssentebe w'ekyalo kino Gotta Kyasa olukongolo lw'obubbi obususse ennyo ku kitundu kino alusibye ku bavubuka abakeera okutaayaya ku kyalo abatalina mirimu gya kukola. Ab'omu kitundu mwennyini kakati baleese ebizibu bino byonna kubanga tebakola baagala okulya obulungi. Poliisi y'e Mukono Ismail Kifudde era nga aliko by'annyonnyodde ku mbeera eyatuuse ku bamusiga nsimbi bano. Babadde nabyo era nabyo baabitutte. Ekyaguddewo ekiro waliwo ababbi abazze ne bakwata abasirikale ababadde bakuuma ne bajjako emmundu basobola ogikozesa ne balumba abakulu abakama baabwe ne babanyagulako emiliyoni 9 ze babadde nazo ne bakuulita n'amasimu naye ne tufuna information ng'obudde bukyali